ku Facebook, ne muziteeka ku Twitter, ne muzisasanya mu WhatsApp groups mwe bali nnyo, ne mudda muziri postinga mwe bali nnyo, n'abakola analysis ku video zonna mwe bali nnyo bali ddala. Buli muntu osobola okukola ekintu kyonna mu busobozi bwo nga tovumye, towalampye, towayiriza, tozembigambo bya muntu gwe ng'okola analysis yo okusinziira ku mbeera nga bw'ogiraba. So mwe bali nnyo bali ddala bakola ekintu ekyo temujjanga okwo. Kale kansooke mpiseewo obulango bubiri, mpiseewo security alert 2, then tuleko tusimbula video. Alright. Akalanga kasooka. Akalanga kasooka kasoma. Ngenda kasoma mpola mpola buli omu mayiwa nga nti nziruka nnyo speed. Njagala mpise obulango buno mpola mpola ku speed ya wansi. Era ngenda busoma nga mwogeza ddembe. Alright. National Unity Platform, People Power UK. Black November, Day of Remembrance. Saturday 22nd November 2025. The demonstration will take place at 11 a.m. up to 16 p.m. UK time at Uganda High Commissioner 5859 Trafalgar Square, London, WC2N 5DX. Remembering all our foreign comrades, over 50 Ugandans and bystanders who were murdered in a cold blood on the 18th/19th of November 2020 by dictator Museveni's security forces and disappeared, including Bosco Chibalama and others. So, whoever wish to join the demonstration, the date is on 22nd November 2025, time 11 up to 4 p.m. UK time. Please contact the team leader of National Platform in UK. Kekalangu kaba comrade baffe n'abakulembeze ba National Platform mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza nti gende mu kwekalakaasa mubeereyo bangi nnyo ensonga twetaaga enkyukakyuka. Ako kawedde. Kano ke Swiss. Nako ngenda kasoma mpola. Era kaliko National Platform eri ne kasembya People Power, Our Power. Ne bagamba NUP Swiss chapter demonstration theme: Uganda police brutality and abductions of NUP supporters. Wani bakuterawo mu Kiibi, ne bakuterawo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Mu Makati ne bakuterawo, we condemn officer mu Kiibi blocking presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu political rallies. The demonstration will take place on 17th and 18th of November 2025. Ulida bulungi. Time 9:30 to 11:30 a.m. at Ugandan Embassy in Geneva. 14 to 17 p.m. Place the National emujimanyi bulungi nnyo gyeri ababere Swiss. Nebakugamba mu Kiibi should be sanctioned for continued attacks on NUP campaign team. Akalango keko akaba komuli baffe abali Swiss buterevu nnyo awo tuba tuvuddewo ne tugenda ku nsonga endala eyatuleese buterevu. Kale bwe mmala akalanga ako tuba tugenze buterevu mu video eyatuleese. Kansooke episode security alert ziri bbiri zokka. Era nsaamusalemu ebintu bino abantu babitegeere mumpulize bulungi nnyo. Nzize nga ba security alert ebbanga lyonna. Naye bannayuganda basinga obungi mulina akanyoomonyomo. Mulina akanyoomonyomo abuuza oyo ani ayogera? Poza ayogera biki? Kimala mmotoka onategeera wait a minute ebintu bino babyogera nti yes babyogera. Kati wulira bulungi nnyo. Bw'oba oli candidate wa National Platform ku level yonna ng'olina kadi ya National Platform weesimbyewo. Nkiddamu. Bw'oba oli candidate wa National Platform ku level yonna nga weesimbyewo nkiddamu. Be very careful. Wajoliira, wajonywera, wajotambulira. Abagabi b'obutwa bangi nnyo abali mu kunoonya bakandidate ba National Platform. Okubawo obutwa mutandika okufa ssekinnoomu. Nkiddamu, candidate wa National Platform yenna ng'olina kaadi nkubuulira be very very careful gy'olira gy'onywera ne gy'otambulira. Abagabi b'obutwa bangi nnyo bateereddwa bali mu kugaba butwa. Mujja tandika okukongo k'omu ku omu.
ate bw'okonga tebate basobola kunominatinga muntu wa national platform mulala kiba kitegeeza basigadde mu race awo ekifo bakitutte okuva ku kansala LC3 chairman of LC3 kansala LC5 chairman of LC5 bamemba parliament mubeere careful nnyo obutwa bungi nnyo batadde obutwa ekyo kitegedde bulungi nnyo njagadde mbategeeze akanyoomo mujja kiwulira naye mbagambye mwegendereze nnyo ensonga eyo security alert esooka security alert eyokubiri buli candidate wa national platform ng'oli maserengeta ga Uganda western side of the country listen very carefully montagingire wano lukuntana montagingire Electoral Commission ne ba RDC ne ba RCC ne police officers mu western side of the country mumpuliriza bulungi nnyo eno sekitale ngenda jiwanvu ya mukatono ekisooka bobanga oli candidate wa national platform ku level ya MP mu western side of the country mugenda ku facing legal battles ezokuba disqualifying muwulire bulungi nnyo ng'oli candidate wa national platform mu western side of the country mugenda ku facing legal battles ezokuba disqualifying nga ziri mu Electoral Commission yennyini ng'ekolagana ne ba RDC okuba disqualifying olw'emikono gye mwakozesa okuba nominating nga mwesimbawo njagadde ensookebwa brief preamble ku kiki na kiki ekigenda okujja 1 oluvannyuma lwa Nyandwe okutegeera nti Kyagulanyi amusensedde n'amutuuka ku busomyo nti ayingidire mu Maserengeta n'asimbayo ba MOP kino kireetedde okutya baminisita ba Nyandwe abaddeyo kino kireetedde ba MP aba NRM abaddeyo okutandika okutya kiki ekibatiisiza mu bulamu bwabwe tebasuubirayo Munnayuganda yenna kuva mu kitundu kirala ky'eggwanga asobole okufuna abantu abamugoberera bamusupportinga mu West mu bulamu bwa Museveni ne Banyarwanda banne tebafunangako kirooto kya ntiisa kye bafunye ku Kyagulanyi Ssentamu kati kisinga obbatiisa olwaleero nti buli constituency buli district Kyagulanyi gyagenda mu western side of the country ayinayo candidate kate enamba Kyagulanyi za poolinze mu western side of the country zitiisiza ba incumbent aba NRM bagamba nti bana basajja bwe tutababba oba ku disqualifying ba parliament ba Kyagulanyi omusajja yanditukuba ekigo ffenna ne tuvaawo kiki bazaako njagadde nkuwe security alert nga maze okusomera olugero nga balulina okuba mayinza saagala kugamba muntu ne sikunnyonnyola kintu kyonna nga tokitegedde mba njala nkunnyonnyera ekintu kyonna kitegere bulungi nnyo kikukke mu ntumbwe mu bwongo kitegere bulungi nnyo oluvannyuma lwa Kyagulanyi okuyingira Amaserengeta n'agakola bw'ati kino kitiisizza Nyandwe NRM na buli omu ali ku kadi ya NRM nga balina kukozesa methods bbiri esooka yakunyaga kalulu by force oba yakudisqualifying abakandidate ba national platform kati bagenda kikola batya wulira bulungi nnyo okusinzira ku nnamba ezirabiseeko bukyanga Kyagulanyi yagenda mu Maserengeta it is visible okujjako Kyagulanyi wataasimbye muntu weyasimbye omuntu agenda kuyitamu wabula bagenda kumubba oba mu disqualifying batya Museveni ya instructinze ba RDC ne ba RCC ne police bakwatagane ne Electoral Commission bajjeyo fayiro zonna oba emikono gyonna egyanominating abakandidate ba national platform mu Maserengeta batandika okutrackinga buli yenna eyasayiningira candidate wa national platform ku nomination forms ze ez'emikono bamutrackinge bamukidnappinge batandika omutiisatiisa aveyo public agambe nti nze siwangako mukono gwange candidate wa national platform bagukozesa mu bukyamu era sisayiningangako abalala bali willing obbasasula ssente bacompromising baveyo baconfessing nti tetuwanko mikono bakandidate ba national platform kino kiwa omwaganya isi okudisqualifying ba parliament bonna beesimbye ku kadi ya NUP mu Maserengeta ga Uganda
mugenda kulaba legal battles ezigenda okuva mu maserengeta ga Uganda starting from today. Eno video mugenda jijja yo mugenda ne akasajja kalogo siri kalogo. Nkugambye mugenda tandika okulaba legal battles mu western side of the country nga ba disqualifying. Nenga kino Museveni yalagidde ba RDC n'alagira electoral commission n'alagira ne police okutandika okutrackinga buli yasayiningira candidate wa national platform babakwad babawambi forcefully oba ba compromising option ziri B, either to compromise them ebigambo bibiri either ba compromising oba okuba forcinga okuvayo okwogera nti emikono gyabwe tebagiwangayo. Kino kiwe candidate wa NRM okuyitawo unopposed nga ba disqualifying ze bonna aba National Unity Platform. Kino kijja kino kigenda kulabika ng'ekya Sseggona mwakirabye nga walampa Mathias Mpuuga, mugenda kiraba ng'ekyali emakindya oyo musajja omukyotala ng'alwanagana ne candidate wa national platform mbakiri chairman of C5 kati ka trick akagenda baso mu West wa Museveni yatidde. So no bagambye mugenda kirabako very soon era mwenna abantu ba national platform mu maserengeta mutegere nti government ya Nyando yatidde egenda kola ekikolwa ekyo mubeere mu wangu mutegeeze abantu ko ground abagenda okwata abagenda okuforcingwa to be compromised nti basayiningira ba candidate ba national platform nga kino kirimu electoral commission ekimanyiiko ba RDC ba RCC police be bali mu kikola. So njagala ensi yonna etegeere nti bano abantu bali mu lukwe lw'okudisqualifying abantu ba national platform olw'ensonga bakitegedde nti Kyagulanyi ayinza obbakuba n'abassa wansi n'aboogoloza ze zibadde security bbiri. Kati njagala akatambi katandike era akatambi katandise katya mu bufunze video etandise etya boba ddongo berere bbanga ddene nnyo njagala ulize ebigambo byange era olwaleero njagala kuteekamu ssa eddala ennyo lyobadde tumanyi yeri okusookera ddala. Njagala tuyige nti internet ne technology aliwo akola ebintu bingi nnyo. Internet ne software aliwo akola ebintu bingi nnyo. Fo mulimu gwaffe gwakulabisa Nyando yosofeeri mu buli ango. Naye ate NRM ekola ebintu ate ffene tubitambuza ng'etukozesa ensobi. 1. Tubasomeseza ekigambo kye bayita artificial intelligence kye bayita AI. Muganda wange gwe ali ku social media ow'enkyukakyuka saagala ogwe mu gaapu za Nyando nga bakuzannyisa artificial intelligence. Artificial intelligence ye technology oba ye software asobola okukwata video y'omuntu n'egikyusa n'ayogera ebigambo by'ataayogedde. Wabula kye muntu anneetegereza mu software ono nti wano nga bwe njogera mu kimpowooze software oyo andeetera okwogera ng'ali mukambwe ate ebigambo nga mbyogera mbitegeeza naye nga mulimu ka echo akatono. Nkiddamu njala kutegeeza oyawule software oyawule AI ne original videos. Kati abasinga obungi mugudde mu katego kana aka AI. Saagala bavuge speed. Lwaki? AI agenda bakozesa ensobi. Temutambuza video za AI. Si ntuufu. AI, artificial intelligence. Oyo technology software yaleetebwa naye si mulungi n'akamu. Ajja kubbisa, ajja kukaabisa nenga nekyokaaba si kituufu. Nga bakoledde akatambi nyaggoloza katuufu. Nga baleese omuntu ng'ayogera ekigambo olaba ng'ekituufu ninga ekigambo kikyamu. Nga kiruwa. Omanyi njala kuwa ekintu kino kitegere bulungi nnyo otegeere. Kati ono ulira bulungi ono. I give Kenya 8 hours to
surrender the Indian Ocean to Uganda. I give Kenya 8 hours to surrender the Indian Ocean to Uganda. Eyo AI Pro Max. Temutambuza video eyo. Eyo AI Pro Max. Temutambuza video eyo. Neno. Ulira bulungi. Neno. Us, we were told to beat and arrest Bobi Wine supporters regardless if they are peaceful or not. Oye na AI. So sagala mutambuze video nchamu. AI agenda baletira obuzibu. Sagala mutambuze bintu bichamu. Njala mbategeze AI agenda kule gweke nyini bajja kubba. Nga bakozesa AI software. Gweke nyini ogenda ka ofune ndako nga bakozesa AI software. Please. Bona ba video ng'omuntu ngoli ayogera mukambwe, ayogera ku speed nga muli muka echo. Eyobera AI. Erebera muka echo. Eyabera wabona disali mu echo ngoli alina software nga tele muka echo. Ne ebigabi bibira bya software kubaita artificial intelligence. So ngenda baga temudda mu kutambuza video na elimu AI ejjabba tomeza ejjabba letire kizibu. Ezo kanzijjewo ndoza muzitegedde bulungi nnyo. So njagadde mbategeze ensonga ezo muzitegere. Sagala bavuge speed nga mukozesa AI. Sagala mufene ensi. Owulira bulungi nnyo. Ekyo kimaze nakyo mukitegeere. Ekirala. Owaramu mutono video giveeko ojja kuddedda. Owaramu mutono video giveeko ojja kuddedda. Njala tukolemu ka belief analysis. Bulijjo bagamba nti wandikole ekintu okulumya omuntu n'owunzikanga oyambe muyambe ekkiriza. Nti goyinza okukola ekintu okulumya omuntu naye ku side nayo banga omuyambi otya uliriza. Abavubuka ba activists babiri bakwata banna Kenya. Uganda nebeegaana oluvannyuma nebata. Abavuddeyo ne balombojja buli kimu kye basanze mu safe house wa mutocha chemba za Muhoozi. Fekufe side yaffe zatuyambye okuexpose nga bulijjo betugamba abantu public nti ekituufu tocha chambers gyeziri era waliyo ne estate era ku Ntebe Road okwo gye batulugunyiza abantu. Abagamba estate yani estate ya Hamu gye batulugunyiza abantu. Bavudde ne baziconfirminga. Kati ffe ku side yaffe kiba kiconfirminga all the information kiba tufulumya. Era kiba kikonfirminga nti Muhoozi ne banne batemu. Naye ate ku side endala mwina kye mutannategeera y'ensonga lwaki sigenda kuddamu kuzannya video z'abasajja abo. Nkiddamu ku side endala nabagamba fuuka ng'Owendali. Owendali atunula bw'ati nga buli kintu kyalaba akiramu ebintu 2 ku 3. Obanga oyimiridde ku lutindo Owendali bw'ayimirira ku lutindo alamu entindo either 2 ku 3 kati olutindo olutuufu we lutindo luba lusembe eri ye gy'abalaba ng'ewasemba lutindo lutuufu. Kati njagala okozesa endali otunuulira avokado ebigenge gye babisengesemu gye babyogera nakyo ekiri mu kintu ekyo. Ffe baatuwadde ekituufu kye twadde twagala nti tocha chambers gyezi era Museveni yali yabawamba. Wabula kyenjagala osooka owulira mu kantu kano ak'olwaleero ku sayidi endala yeeno. Abavubuka bano bwe bavuddeyo okwogera mukimanyi nti currently Ruto talina omuntu amuvuganya. Tanzania alina omuzinzi. What if ng'avubuka bano currently banoonya political capital nga bafunye political capital ne platform nga mu Bannayuganda mujja basupportinga ne Bannakenya basupportinge bana bafronting okulandinga against Ruto ngegenda kubeera weak opposition. Olw'ekintu kino kye babaddemu ngera bagenda kubeera funding nga n'abafanda tomumanyi. Sooka otunemu ange eyo. Nkiddamu what if nga okufulumya statement zino zonna baade banoonya political capital nga bayinza okuba frontinga ku Ruto n'afuna weak opposition opponent in that angle
nga ffe tujja okugwa mu katega mutuge tuwagire bano abaali bawambiddwa ne bannakenya bagwe mu katega nga temumanyi ekyo mukitegeddeko mwakirabeko mu ange eyo nga bafunye political capital mwade mwakirundeko mu ange eyo nga ng'ojjako kiri kye baalabisizza mu hoozi nga balina ekintu ekiri kibazimbira mu 7 nga mwete mukimanyi ne Ruto njagala osooka otuneko mu ange eyo wakitegeddeko nti balina ekintu kye bazimba nga bakizimbira Ruto lwaki Ruto in the first place teyavaayo kwogera ku bavubuka bwe tebawambiddwa lwaki Ruto abasajja bwe teyabogera nga bawambiddwa in the first place lwaki bafuuse topic of discussion in Kenya at this particular moment so ekyo njagala mukineko mu ange endala eri political era bano abera baga nti abantu bano bagenda kwesimbawo that means ekya political capital mujja kikonfaminga nti kituufu kuba these activist bagenda kutandika into political kati munakitegeera bulungi amaze kitegeera kati awo njagala osooka oteeke focus yo awo tuvuddewo tugenze ku analysis akatono akala kano 1 comrade wange oba wasoma oba tewasoma manyi nti olina basic knowledge oba okutegeera okutono okutandikibwako ku bintu nga bitambula mu nsi yonna naawe okimanyi bulungi olina fuuti 5 kwa 5 wakubako oluwanyi buli ango omanyi poloti yoweyita olina fuuti 5 10 omanyi poloti yoweyita n'obuyinja bwewasimba obw'empanyi si bwe kiri nti ye bw'oba bimanyi oli afuutuka n'agamba tya mu poloti y'omwo wadde ogiyitayo neze poloti yange era nkoma eri poloti yo gyekoma kolaba kikola sense during the demarcation of Africa buli nsi bagiwa borderline yayo era ina sovereignty mukyemutannategeera Museveni afugira mu deception genda ononye ekigambo deception ku Google okisoma okirabe deception is kind of a lie. Deception is kind of lie. Ngeku distractinga okuva ku kintu ekimu akuzze ku kirala lwaki. Goza lwaki Museveni byagambye nti bana abana twabako tubateeka mu Fiji. At the same time n'afumye n'agamba nti Indian Ocean belongs to me. Lwaki one yabadde ayagala asooka akube bana abavubuka bajje ku layini ne sitole zaabwe ateekewo layini endala eya Indian Ocean etalina weekwatagana ku Uganda wonna era ateekawo if it means kugenda mu lutalo tujja tugenda mu how and when gwe tukikwata mu bwongo te Museveni akosa deception okuliyetinga emboozi nabagamba Museveni yekulitiyetinga diversion yekennyini yasoma jango politics kati mwenna Museveni yakuliyetinze diversion ya Indian Ocean mugigwamu Museveni yakuliyetinze diversion mwenna ne mugigwamu why mwavudde ku kinyusi kye twatufunye mu ggoolo ekyokusabula mu hoozi ne tocha chambers ze ne mudda ku bulimba bwa Museveni owa deception nti Indian Ocean belong to him. How? Mwenna kati yabajje ku mulamwa ne Kenya kati jukira bw'amala oteekawo deception lie eya Indian Ocean n'asirika na setting up pace. One, nkunyonyola tege a setting up pace. Luto mu byobufuzi mwana wa Museveni era yamufandinga. Luto abadde ino kosa system ye Kenya eya media ne ba politician okubuildingira ku bigambo bya Museveni okuliyetinga diversion mu East Africa efuke talking or efuke discussion point. Gwegenda okera ku social media platforms ze Kenya amawulire TV bana byafuzi bonna bagudde mu katego ka Museveni aka deception aka diversion naye njala kubuuza mu reality kisobola okwapeninga tekisobola it can't happen tekisoboka kati nguke Luto mutabani wa Museveni mu byobufuzi era yamutaasa n'okusirika abasajja ba SFC ne babana masasi ne babatta ne babamalawo
Kati kyayambye Museveni okuteekawo ekigambo kye Ruto n'akigula n'akiteeka mu mawulire bannabefuzi bakibuukira nenga it can't happen. So how dare you discuss something which is impossible not discussing. Kati kankusomesa ebyo bino bitegere bulungi nnyo. Museveni yali yagala okuliyetinga political empire ng'alina ba political players be. Ruto is one of Museveni's political players. Samia Suluhu, she's among the political players Museveni yateeka mu East Africa. So abantu basatu ne Kagame bantu bana bali bana. Ne Sudani bali bataba ne Sudani bogattako wokona beba political players ba Museveni mu East and Central Africa. Kati buli Museveni kyaba agenda okuzanya kiba kimukolera ngera ategeeza nabali bakikole. So kati sagala mudde mu buzibuzibu era siyabanga comrade na discussing kintu kya Indian Ocean. Tekiriyo, tekisoboka, tewasobola kwapeninga olutalo wadde n'olunaku n'olu. No. Ekyo bakiyita deception. Creating emboozi nga provoking kati ba provoking olwokuba nti bali mu system ye ne ba creating a point of discussion ne mwerabira kiri ekyani ekyamuhoozi n'okuwamba abantu kubanga estori yabadde nnene nnyo mwene muwookira ekintu kyaki ne muwookira ekintu kya Indian Ocean. Tekisoboka, tekiriyo, tekisoboka. The only thing we had with Kenya ye space y'omwalo e Mombasa Sekabaka Frederick Mutesa space giyagula ku senteze on behalf of Uganda. Ebyamaguzi bya Uganda byonna byali bituukira mwenna bali kuna bali basoboddeko Mombasa emyaka mitivu bwega Uganda yalina space ekibangirizi ng'emmaali yayo yonna weetuukira ng'era tetusasula eyo space sa Edward Mutesa yali yagigula Museveni n'agitunda. Akimanyiko kyenjogedde wano wandika mu comment section kyenjogedde kituufu bw'oba si kituufu wandika nti si kituufu. Nkiddamu bwe mba kyenjogedde kituufu wandika nti kituufu bwe wali okiwuliddeko wali okisomyeko. Bwe mba njogera nti kikyamu guwandika nti kino ze kyemmanyi kye kituufu. Nze nkubulidde ekyange kiri mu history. Landing space e Mombasa eya Uganda, government ya Uganda Sir Edward Mutesa gye yali yagula. E Mombasa yaliwo bulungi nnyo nga Ssekabaka Mutesa yagigula Museveni n'agitunda. So tetukyalina wonna space ya Uganda teriyo bagitunda Museveni yagitunda. Nenga Ssekabaka Mutesa yakola ki? Ssekabaka Mutesa yagigula ku sente ze ng'omuntu. Kati muli mu deception gwe mushiyalinga gwe mu discussing ekintu ekitasoboka. Obanga akubira omufu essimu omusifu tasobola kukwata ssimu. Already ali mu ntana terina network. Lwaki babuzaabuza? Terino talo lusobola kuwabika wakati wa Kenya na Uganda. It is impossible. That is a political deception. Nga akozesa system ye eyajjanga politics or creating a diversion stories zibajja ku kimu zifuuke discussion point muve ku birala. Muganye kitegera Mutesa yakwata sente ze n'agula landing space e Mombasa. Museveni n'agitunda, government ya Museveni n'egitunda. So Uganda tekyalina landing space. Nti emmaali ya Uganda wali weetuukira okuva mu mawanga g'ebweru. So kati yakuliyetinze kisitole ne mukigwamu mukitambuza Museveni agenda kulumba Kenya ng'olwokuba omwalo. Wudi. One. Ekigambo kye bayita landlocked. Uganda eri landlocked. Tetulina access ku ocean oba ku sea. We are landlocked. Okitegera? Access gye tulina ku mazzi ye Lake Victoria. And you have a portion of it. The access gye tulina ku mazzi. So olikyagala kuyetinga ekimusume tekisoboka. Tekiri era tekiri baawo. Kati kankojjukiza. Gomanyi nti Uganda yali akoma Kisuumu.
Naye ensalo bwe zaakubwa Kisumu ne bagitwala yonna. Gomanyi part of Tanzania yali part ya Uganda. In fact, among the East African countries wali yandibadde atwala Iraq Victoria. Tukwandibaddeko omuntu aginako access yandibadde Uganda yonna. Bino bawa history. Ennyanja Nalubaale yali meant kuba nti yonna ttaka lya Uganda. Mazzi ga Uganda. Nga Tanzania tina buyinza ku nnyanja eyo, Kenya tina buyinza ku nnyanja eyo. Mulwakuba tebasomesa bintu bino babijjawo. Yensonga lwaki nti abantu abali ku boda ya Uganda ne Kenya okuva eri gyetandikira ne gyekoma wansi eno. Deep balina embeera zezimu, babuwangwa bumu, bafaanagana, boogera ennimi byonna bino bafaanaganya. Bw'ogenda e Tanzania era ogenda okuyinya Uganda gyali eyita ng'abantu bayo bonna abali awo mu katundu ako abalikira Uganda bonna embeera n'embeera banna Uganda. Lwakuba nti babasalirako eri bino tebaagala bibasomesa. Omuzungu yaleeta obuzibu. Okitegedde bulungi nnyo. So njagala mutegere ebintu bino baza mu bibuuzo bya kisiru n'ebyokukola bingi nnyo. Kyembadde njagala osooka okukola clarification mutegere bulungi nnyo muve mu deception masomeseza diversion za Museveni. Muganye okutegeera. Kankudde mu kirala. Museveni yeewandiikira ebbaluwa n'agisindika. Ye muntu y'omu n'areceiving ebbaluwa gye yeesindikidde ng'era yeewandiikidde yezeemu oye Museveni gwe mutamanyi. Museveni yeewandiikira amawulire okusinziira ku kikyayagala ensi ewulire era n'agata. Mwe ne muddako okwo okusoma amawulire ye geyewandiikidde oba sitoore nga temutegedde. Oyo gwe bayita Museveni. Kati muve mu deception, muve mu diversion, muve mu bintu bya Museveni. Mufokasinge ku kintu ekituufu. Tuli mu campaign trail. Tukubiriza abantu kunoonya kalulu kukakuuma tukole kye tulina okukola. Kati wano wenjagala obbasabira. NRM yazze embuto okusindika abeeyita ba celebrity baayo okuddamu okulumba Kyagulanyi National Platform. Kuliko musiiwuufu Ronald Mayinja, temunyega Ronald mumuleke. Kirabika empekeze zaaweddewo. Ngenda basaba temuwa space, temuwa platform Ronald Mayinja muleka ayogere kyayagala. Nkiddamu NRM yasindise musiiwuufu Ronald Mayinja addemu alumbe National Platform. Ne temumuwa budde. Please temumuwa budde wadde okumwogerako mumuleke. Mumuleka afire mu videos. Ffe tusigale ku kimu kyakola ki kyakutambuza njiri. Awo tuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo lwali comrade munaffe era Honorable Wayusa Mufumbira aleeteddwa mu kooti. Buno bubaka bwaleseewo mu kooti. Bw'ati bw'ayogedde. The longevity of anarchy and dictatorship. I repeat, supporting Bobby Wine is not a crime. I am not a criminal and I'm not on trial. It is my liberty that is on trial. It is my liberty that is on trial. Criminal. I am not on trial. It is my liberty on trial. This is political persecution. Many people out there, criminals are out there, but working for the longevity of the system. I am not a criminal. Supporting Bobby Wine is not a crime. Bobby Wine is not a crime. Therefore, I am not a criminal. They are just isolating us to keep us from representing the party that we believe in. It is the idea, it is the generational mission that we are looking after, making sure that we liberate this country for our children and our children's children. I am not a criminal, and supporting Bobby Wine is not a crime. This is democracy on trial, the sanctity of the doctrine of separation of powers.
the independence of the judiciary, the independence of the legislature. It is what is on trial, not Alex Waisanfu on trial. It is the independence of the judiciary on trial. It is the sanctity of the doctrine of separation of powers on trial. It is not Waiswa on trial. And we will fight until that is happening for our children and our children's children. What is on trial is my liberty. It is the liberty of all and sundry, of sane minds of this country, not Alex Waisanfu. You have seen officers at the rank of SSB beating up people in supermarkets and being released in 2 days, and then people like Waiswa cannot be released to go and do what they're supposed to do, to stand for the position they're supposed to stand for. Ours is an idea. It is not criminality. We are using democracy to overcome violence, and violence will never defeat democracy. It will take time, it will take a tall order, but those who are resilient and strong will always overcome, as long as we absorb our fear as a people. Ugandans, absorb your fear, absorb your fear. We can do this. We have an opportunity on January 15th. Vote Kyagulanyi Robert Sentamu as your president, vote Balimwezo as your Lord Mayor, and of course, those people of Nakawa East constituency, Alex Waisanfu as your member of parliament. I am unwalkable. I will stand for what is right. I will stand for what is true, and I will make sure that this country gets back to the constitutional order. The revolution is on. The mission is generational. We cannot turn it back. It is an idea. We need to be strong. We need to be firm. We need to be committed. We need to be resilient. To all and sundry in this country. We should struggle and fight for our nation. Right. Obakambulidde. Bwe mmala okuwulira obubaka obwo, kati wane wali okulya okukomba essowaani. Akatambi katambisa part 2. Campaigns z'abakansala ba chairman 3, chairman 5 ne ba MP zatandise. Naye ebigambo bingi byayogeddwa. Mali tugamba wandikola ekito okuli by'omuntu n'owunzika nga yebe muyambe ekkiriza. Omukulu gwe bayita Sewanyana Alan bwe yabadde ku laale joint laale eya Mukama we Lukwago yayogedde ebigambo ebya obuswavu ebyamulaze entegera y'enti ntono nnyo, era singa twabadde mu nsi enkulaakulanye obulungi ezimanya amateeka singa Alan Sewanyana bamugjedda mu kalulu. Nkiddamu, singa twabadde mu nsi ezirimu amateeka Alan Sewanyana singa ali disqualified mu race. Lwaki? One, mu nsi ezaakulaakulana kasitoovu banolengeza omuntu yenna a person with a disability tosobola kuwona. Mu nsi yonna kasito bakita monking oba okumonking omuntu ng'alinako obuvune ku mubiri bamulema n'omumonkinga oba n'omulengeza ku ekyo kyali mu bulamu bwe tosobola kuwona ne bw'oba oyagala otya. Alan Sewanyana wakoze statement naye enkulala statement egenda kuhantinga egenda kulemesa n'okufuna ddobulubuulo 10 mu kaluka n'akajja. It was a huge mistake and it is an added advantage eri balimu ezo. Yenna yakuwadde amagezi okukola statement eyo yakuggyeko ekitiyo n'akuwa ekijiiko otekerole ya mukyanga. Yabadde ensobi. Mu nsi ezaakulaakulana kasita oyogera ku muntu alina obuvune oba alina ekikyamu kyonna ekyamutuusibwa ku mubiri kati nakimuteekako oba yakifuna bufunyi bulamu obeera disqualified. In fact oyinza n'ossibira mu kkomera. So Alan Sewanyana ekigambo kino kye wayogedde kino
Alright. Ala ni sewanyana. Katutandike bwetuti. 1. Mu parliament yomazeyo ebisanja bibiri kino kyagala kyakusatu mbasera bidde waliko kansala era walimu kanso ekisookera ddala sigenda kuvuma nti ngenda kuvuma ngenda kubuulira bubuulizi ekisookera ddala wakoze ensobi okulengeza oba okuvuma bali mwezo olw'obuvune bwalinanga omuntu era singa tubadde mu nsi erimu amateeka wadde ngenda ku disqualifyinga ekisookera ddala ekyokubiri 1 mu campaign ebiseera bisinga oyogera byogenda okukolera abantu tolumba omuntu gw'ovuganya naye kubanga banda Kampala si kye baagala okubakolera 1 omuntu yandiyagadde okumanya ogambye nti gwe tolyanguzi Lukwago talyanguzi muntu w'amazima takolanga ki ala ne Ssewanyana tulina obujulizi wano bulaga nti gwe kennyini weetaba mu kufa kwa Honorable Ssegirinya Muhammad gwe kennyini weetaba mu kutta Ssegirinya Muhammad kuba Ssegirinya Muhammad yagamba temwalina akolagana yenna era nga takumanyanga nako lwaki baakusiba naye gwe n'ovaayo mu kkomera ng'oli mulamu okutuuka essaawa zino otambulanga embuzi yasizza ekibya ku kyalo ng'oli mulamu nnyo togendangako for further medication oba treatment wantu wonna just wakyusa kukyusa karakita n'oyingira karakita entuufu ng'omaze okulya ssente za Mukama osali musale era baakusasula ssente ez'okusaanyaawo Ssegirinya Muhammad awummule emirembe ezo ssente z'oliko essaawa zino ompulya bulungi nnyo kati gwe ne Mukama wo Lukwago muli ebinyonyi bye bimu ebirina amabala gegamu era mubuukira wamu kati mukulu omuntu yandibadde ayagala okubooza ebisanja ebiri byadde mu lindako nga tetugenda mu parliament ogambye tolyanguzi si bwe kiri nti tukimanyi bulungi nnyo bw'oli mu kanso mwalya ssente nnyingi nnyo wano wawabirako Magogo mu FIFA nti yatunda tiketi ze South Africa n'omuwabira emisango mingi nnyo ensi ekimanyi nti mu Magogo yakusasula ssente n'ova mu musango ogwo ensi ekimanyi nti Magogo yakusasula ssente n'ova mu musango ogwo gwatalyanguzi ensi ekimanyi sigenda kuvuma ensi ekimanyi nti walya ssente za Magogo n'ova mu musango ogwo kale tugende mpola ogambye Lukwago talyanga nguzi musajja mulungi waliko mu kanso ebintu byengenda okumenya byonna nga Lukwago abitunda mukulu njagalo emire kazindalo bulira abantu Lukwago kikyakoledde Kampala nga kiri visible abantu bakirabako 1 renti bannayuganda gwe basasula mu Kampala atamanyikiddwa Lukwago ddiro yali asetinzeeko kanso n'atula na discussinga ku bizibu by'abasuubuzi mu Kampala lunaku ki ekyo ziro tekiriiwo ngenda kukwata mpola mpola Lukwago talina kyakoledde Kampala ku myaka 15 gy'amaze nga mmeeya okuggyako kutunda ebintu by'abantu njala tegeeza mwenna Abaganda abali mu Kampala nti ettaka lya Buganda lyonna eriri mu Kampala lyonna Lukwago ng'ali ne Salimu Sale bazza bujjaliizizza ettaka lya Buganda lyonna ettaka ne balizza bujjaliizi
ne bazikwasa Salimu Sale across the Kampala nga Lukwago ya kirimu. Sewanya no sobola okuva eno bolira abantu ani yakola ekintu ekyo. Liziza Mengo zonna eza Buganda eziri mu Kampala zonna amataka gonna mwaziza bujja nga temwebuza ku Ssaabasajja Kabaka. Oyo goyitambo tali anguzi. Lyoneta kana oliguzani Salimu Sale. Ekyo sobola kinyonyola abantu. Tugenze mu maaso. Njagala obuulira abantu lwaki Lukwago yekweka mu position ng'ate musajja wa NRM era ng'akolera Salimu Sale ebbanga lyonna. Singa Jennifer Musisi Semakula avayo nayogera bigabula kwata kyasobola kujja kwogerera Sirika. Ani asinga obi mu Kampala. Njagala otubuulire. Lukwago Salimu Sale yamuyingiramu nga kidandala ya mumyuka nga mmeya nga kale kayihura ye police yali inspector general police. Osobola okubuulira abantu sente Lukwago ekisanja kyonna kyagamba tebamugana omusasula omusaala. Osobola okubuulira abantu ndivano bagamba nti sente ezo Lukwago yazifuna. Salimu Sale yazibasasula zonna. Yali avudde abulira abantu sente yazifuna. Ez'ekisanja ekyo bali wagala omugira mu bwesige. Salimu Sale yazimuwa. Wano obujulizi tubulina nga Salimu Sale amugamba ngenda kwabe otavaayo okukola kintu kino. Obujulizi bwe obuwandiike na buli kimu Salimu Sale yabadde amufandinga. Salimu Sale wa opposition. Katugende mpola. Njagala oveeyo mukulu gwe kenyira ne Sewanyana omenye ebigo byengero okwogera ngero gabana Kampala 1. Elias Lukwago nga nawe mu kanso muli era oli MP wa mu Kampala. Elias Lukwago yatunda YMCA playground ekisawe kya YMCA playground ekiri opposite ne Batty Valley Primary School. Mwena amanyi kisawe ekyo bw'otuuka ku Batty Valley wano wennyini mu junction kuno kulike kubiri likenda ku Kampala Central Division nali eriyengera mu kibuga wakati kati bwoba oli ku butaalo wennyini awaliwo ekisewe waggulu waawo. Elias Lukwago yakiguza abasajja Abanyarwanda ne bakitwala. Sewanyana osobola otubulira ebintu bino binyonyola oba Mukama Lukwago asobola obinyonyola. Lukwago yatunda Kyagulanyi Road Primary School we bazimba Mukwana Arcade okulira ne wa Kiseka. Osobola okuvulira abantu batubulira osobola okunyonyola abantu lwaki Lukwago yatonde wantu awo nawawo Museveni nde disigazi of Mukwano. Osobola okukinyonyola ekyo. Kyagulanyi Primary School gitegedde. Okitegedde bulungi. Tugenze ku Shimo Demonstration School. Ani yali babega okutunda Shimo Demonstration School? Si Lukwago. Ani yamaga okutunda Nagulu okwa ettaka Nagulu ani yali waayo? Tugenze ku Nakivubo Park Yard. Mwe bayokera emmaali y'abantu. Hamu alyoka atwale Park Yard azimbewo. Ani yali meya? Teyali Lukwago. Sente teyazirya. Tugenze mu maaso. Ati yatunda akataleke wa Kiseka n'akaguza Kalomogenyi mu kusookera ddala. Ebyavaamu mivuyo okuba nti kati ettaka erina ebyapa bisukka 3. Mwena mujjukira Kalomogenyi yali musajja omulema munnamagye. Lukwago kennyini yatunda akatala ako n'akagabanyamu ebyapa era Lukwago takyasobola genda wa Kiseka n'ayimirirawo. Lukwago takyasobola genda wa Kiseka n'ayimirirawo kubanga yaleeta emivuyo gyonna egy'akataleke wa Kiseka. Lukwago oyo gwoleza mbu tali anguzi ekibuga kyonna kitunze. Tugenze Lukwago nawe Lukwago era Sewanyana musobola otunyonyola ani yali embaga okukiriza okusendawo n'okutunda ettaka Nabagereka Primary School nga bayambibwako Salo nga Mulengejja Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ne David Wasajja. Ngesomero lyali under KCCA. Sewanyana osobola okuvaayo n'onyonyola abantu ne Mukama Lukwago ani yatunda Kolo playground Suliriwa yazimba apartments ttaka lyali ya Kampala City Council. Osobola okunyonyola gwe Sewanyana osobola okunyonyola ani yatunda Kolo playground Suliriwa yazimba apartments. Tugenda mu maaso. Sewanyana osobola okunyonyola ani yatunda ettaka eryaliweza 40 2 ku 2
eri abavubuka abo Kampala Central ne Kampala District eri mu Kagugube zone ng'ettaka lyali liva wansi mu Kagugube ne likwata ku luguudo ludde Wandegeya ettaka eryo Lukwago yalitunda era nge yalitwala omu ku baaligabanako beneficiary gwe bayita Kibedi Nsegumire nkuwa bwino gwagaye mukama osimeta lyako ngozitatundanga ku kintu kyonna nkuwa bino osobola okunnyonnyola ettaka eryaliva mu Kagugube nga likwatala ddala ku main egende Wandegeya Nsegumire Kibedi waine edduuka lya speya ettaka eryo lyali avuuka ba mu Kampala naddala mu Kampala Central ne aba Kampala District ani authorizing okutunda ettaka eryo Sewanya nabuulira abantu video mayiba gikwata munezi nja byogera ensi ebitegeere ettaka lyali avubuka bino byenkugamba biriko n'obujulizi Nsegumire ayinako portion ku ttaka eryo wa NRM ekyo jja kitegeera musobo mukulu Sewanyana ng'oliza mukama Lukwago ne Lukwago ke musobola otunnyonnyola ani yatunda Clock Tower Muslim parking yard ku State Square ku Clock Tower abasiraamu baali basaalira ani yatundawo mbale nga Lukwago yennyini mukama we yatunda awo ku Clock Tower mukama Lukwago yatundawo nga naawe okimanyi awo tuvuddewo njala kubuuza Sewanyana ani yatunda obusaliro bw'ebyayi byonna mu Kampala kibuga ki mu nsi yonna nga tekirina busaliro bwa byayi oyimiridde osibye ettaayi oyambadde okubya ekikalo olinga empekeza mpikulo okusizina ez'ekifuba oyogera osiga obukyayi owalampa omusajja omuvumo obulema njala kubuuza ani yatunda obusaliro bw'ebyayi byonna mu Kampala nga mu Kampala abantu basasula omusolo tekuli muntu wasobola genda kukusala byayi ku bwereere oba kwetawuza ku bwereere obusaliro bw'ebyayi munnange etoyire tubaako amugwanya toyireti z'omu Kampala zonna Lukwago yazitunda zonna teri kibuga mu nsi yonna kitayina city council toilets zonna yazitunda Sewanyana osobola okubuulira abantu nti amataka gonna agaali aga State Council balina okuteekawo parks across all divisions of Kampala Lukwago yemu kubatunda amataka ago kibuga ky'omutalimu wadde paaka omuntu asobola okutuula okuwummuza ebirowoozo ng'amataka gonna yagatunda agaguziza sale musale kikyoyogerako gwe muvubuka gwe wotuukira okutunda obusaliro bw'ebyayi ng'okimanyi buli muntu mu Kampala anywalya asobola okufuna ekizibu ng'ayagala kwetawuza toyireti zonna ne muzitunda mu Kampala ngati ne mu kanso walimu nga kansala kati oli MOP kati nkubudde bya mukama byonna byonna kati gwe njala kubuuza mukulu nga gwe abadde MP emyaka 10 ebisanja bibiri yagala kyakusatu project ki joyina mu constituency yo ng'eyamba abatuuze bo bobadde okikidde emyaka 10 project ki gyolinawo teriiwo otandika otya okuyimirira ku musajja n'ogamba mbu Kampala yeetaaga loya teyeetaaga yinginiya oba otegeera bulungi nnyo loya ne yinginiya olaba alina ebakwataganira oli laaya alimba kubanga Eva badde alimba Lukwago spendize almost $1 million worldwide kutavolinga genda mu conferences mu seminar worldwide okusoma entegeka y'ekibuga naye talina dde ekibiriiti kye yali atadde mu kibuga oba konna akantu akapya mu kibuga Kampala kakadde ka $1 ka spendize mu bisanja bina babadde nga meya wa Kampala tava mu seminars tava mu conferences ezaba meya across the world kiki yali atadde ekiri tangible ekirabika ku lwa Kampala kakadde ka $1 kakeya ka spending ku sente zonna ziba zimuwa kiki yali atadde mu Kampala kyalaga abantu kiki kino sigenda kuyomba nammwe mbabuli abantu baagala bategeere
gwe byogambye mukama wali clean nnyo nga tetali clean gwe mu constituency yo kikyokoledde abantu b'Makindye gy'okiikiridde emyaka 10 kikyokoze mukulu tekiriyo tuleme kwebuzaabuza nga bafuka banaaba naawe okimanyi bulungi nnyo ndi mukama w'omukyamu naawe nga bw'oli omukyamu gwe kikulekanya essaawa zino wakola mission y'okugyawo Segirinya yaali n'amagunda ennyama yamugwadda ku mukoki ku magumba naye akulaba buli wamu era yafa ayogera nti nze omusajja bamunsibakoze nali siri naye kati mukulu genda mpola nze ngamba ekigambo ky'oyogedde statement gy'oyogedde yegenda obba kuba mwembire mukama olugwago era nkimanyi mwali guleti nze temusobola kuza statement eyo it was a wrong statement era tolina gwogenda kwetondera continue with your statements ojja kiwulira ku ground no monkey ng'abalema gwe no problem naye ojja kitegeera nze nkubuulidde ebintu bina Lukwago byakoze mu Kampala ng'abitunze tosobola kwanukula dde okwogera ekigambo n'ekimu naye ojja kifuwa ng'okizza munda very soon ffe tetulina buzibu ku ggwe awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo ngera tugende wano mulina kye mutanneetegereza kankibanyonyere mukifune bulungi mu bwongo bwammwe ekizibu kya Uganda kati the biggest problem we Ugandans we are facing is the United Kingdom ekizibu kye tulina obuzibu mu Uganda ffenna bannayuganda kiri ekizibu kimu bagiyita United Kingdom era nkubiriza bakomredi bonna abawangale mu ggwanga lya Uganda b'enkyukakyuka mutegekeyo demonstration ng'egenda ku parliamenti ya Bungereza 1 nfunya information endaga nti okukyala kw'Abangereza okukyalira Didigi bajjira bamukyalidde bafunyemu meeting ne boogera nti bagenda boa backup naye mu meeting eyo babagambye nti omusajja alina support y'abantu tukyalina interest zaffe mu Uganda wano naye ffe tujja boa backup in the disguise as long as interest zaffe zisigalawo nga zikuumibwa tusobola backup naye tetwetaaga muleke open space mu kaluka nakagenda mu maaso olw'ensonga singa abantu bagenda mu maaso ne bakiwa wishing okukola ekya protest vote mwandikifuba nga mukizza munda mutasobola kukola ki kusigaza buyinza ne bakkiriziganya naye in the disguise ne bamugamba era okusindika amagye ne statement amagye ge gyakoze bagijje ku statement mu meeting gye batudde nabo n'Abangereza bano kwe kuva okuyishinga statement egamba nti amagye gagenda kutigenda buterevu mu kalulu ng'amaze okufuna statement okuva mu baki mu Bangereza kale ngenda kusaba comrade abali mu Bungereza mwenna muteekewo demonstration okulaga Abangereza nti beenyigira buterevu nnyo mu kunyigiriza bannayuganda okwesalirawo kwabwe tosobola kuŋŋamba nti omusajja asse bannayuganda since 1964 up to now akozinze genocide za mirundi 3 akozinze genocide za mirundi 1 yakozinga genocide e Luweero that is Uganda nakozinga genocide e Rwanda nakozinga genocide e Congo akozinze genocide e Sudan akozinze genocide e Tanzania currently ekyayocha nga mukyasobola okutunda ne ku mmeeza ne mu discussing political issues ne stability mu East ne Central Africa kubanga muyina ki muyina ebintu byamwagala okutwala Abangereza nabagamba nze sirina mukwano na muzungu no sirina mukwano na muzungu kubanga bwe bali batusomesa history byafaayo byandaga nti ekizibu ky'ensi yonna kiri ekintu eki yoyo omusajja omuzungu tabangako mukwano gwa muddugavu era taliba akwagalako kintu kimu nti gwe Katonda ku lukalu lwo yakutonderako ebintu bingi nnyo bye byeetaaga kati alina kukozesa nkola yakufuula musibe yakufuula musiru nakubuzaabuza nakunyigiriza osigale mbwavu naye nga yasigadde afuna bw'aba akwagala nnyo ngera yakufuga obufuzi bw'amatwale
Lwaki takuleka noyingira eggwanga lye nogenda nononyeyo capital n'okomawo? Lwaki akutekawo restrictions n'okuwa visa kizibu? Akubuuza ddi lw'ogenda, okomawo ddi, ogenda kukolayo ki, ogenda kukima ki, ani akumanyi, mugenda ku such restrictions. Kati ajja ate atandika okukkirizigana omusajja omutemu ng'akimanyi nti ffe twagala democracy, ye ng'ate akimanyi democracy tajja bakolera. Era kambagambe ekigambo kino mukitegere bulungi nnyo. Tewaba omugwagwa yenna agenda okugamba democracy tebamulwanirira, democracy bamulwanirira. Ate democracy ali mu form of deception. Democracy kigambo bugambo, naye kigambo ekyo bakirimba. Democracy kigambo bakibasiigiraawo, naye si kituufu nti kyekizizitinga. No, ne mu nsi z'abazungu waliyo ebintu bye mutasobola kulaba ku media. Naye democracy mbazungu doesn't exist as you think. Democracy exists 40%, 60%. Democracy doesn't exist. Nchidam, nemonsi z'abazungu, democracy doesn't exist 100%. No. Why? Bwabanga kubukojja bwa Nabi Isa, bwemuyita Yesu Kristo, basobola okuba kati bakatta abantu abagenda mu mitwalo 10 bakuba ebizimbo biwa nga UN weeri, NATO weeri, nga nobody can come out to sente kimala kimala. Eba democracy? Eba democracy? Nchiddamu gwe tebakulya sente zo nti democracy nembazungu gyali. No, bwaba gyali ali 40%, 60%, it is a deception. Waliwo decision ezikolebwa nga tezeetaaga na public zimanya, bazikola bukozi nga bo. Abantu bamala twalira mateeka mu ngalo. Kati kankubulira otegere ekintu ekiva ku mutwe. Lwaki gye mugamba nti waliyo democracy wabeerawo demonstrations eziri bloody? Kubanga banansi bamanyi nti when something happens and you keep quiet, government ena kyegenda kola, so let us go and demonstrate. Wofuna bulungi nnyo, abazungu beekalakaasiza ddala demonstration ziri, protest ziri bulade. Gende France, gende student batera nnyo kwekalakaasa, gende Belgium, gende Bungereza, genda mu America, ne Canada bamanyi okwekalakaasa. Ziri zi protest zimanga nga gye ziri. Lwaki? Bandi baga, we're in first countries. When something happens, let us leave the government to take charge. And we are in democracy, government will find out. No bachimanyi nti waliwo democracy watatuuka nga bo bannansi balina okuenforcinga democracy. Njagadde kusomesa ebintu bino bitegere bulungi nnyo, ofune ango nga nsinzira ku video eno ne byenkugambye. Video eno mwagirabye. Yensonga lwaki olwaleero bano bajjayo emmundu zino okutiisatiisa. Zino emmundu bazijjayo okutiisatiisa abantu, kubanga citizen bw'alaba emmundu zino zirwasa mayijaga, eno twatuuseyo ddi. Eri agenda okutipa. Unfortunately abantu batandise obutate kino kinabagambye. The moment you display last option n'ogirega abantu, oyina manene mundu bagita kasepiki, nagambe ne kasepiki ntiyo kekale. So what if kasepiki eva mu ngalo zo ogenda kuzaako ki kino oluvannyuma lw'abali confirming kino ne bakiteekamu ne bakitadde mu nkola kino kyolaba ekyo.
kati kyolabye kibayita okuyetinga fear mu bantu mwabatamanyi kukozesa mundu emundu bwoba ogikuba tosobola gikubira mu range bano gibali muno emundu yeetaaga distance oba ebanga kebere AK47 emundu yokka gyosobola okubira mu short range gye bayita pistol gyosobola okubira mu short range tosobola gikula mu nsobola okuba omuntu essasi ku mutwe noba ng'olina AK47 you need a space weetaaga ebbanga nkiddamu emundu yokka esobola okukozesa okuba omuntu essasi mu short range bayita pistol kubanga you pull out it from its jacket or mu jacket yayo then you can shoot anyone era nayo weetaagawo ka distance akatonotono osobola ogimuku AK47 we mundu yonna eddako olina okufunawo distance kati oleeta otya mundu zirongo range ezisobola okukuba abantu mu distance gwona ogireeta mu public oli agikutte bwate ekyo oba okuliyetinga fear but unfortunately bracket kale tekisoboka tosobola gati ogenda kuba abantu boyimiriddemu awo bwotyo bo bakuleke kuba n'abantu bo balina mentality kati mwajje mundu zirwasa amayinja abantu bazitegedde mundu zande sitina kyesobola kukola abantu bajja zimanyiira kikyogenda okuzaako kati mbadde nkusomesa ekintu kiri nga nkulaze mundu zino wano UPDF bino byayogedde Amika yogerera amajje ga UPDF Henry Obo atugambye nti bakizuula nti abasirikale ba Uganda bakyali balubatu kalenga kibakakatako okukwasizaako polisi okulaba nga okulonda kuno kubaamu emirembe kyokka ono asabye abalonzi bonna nti tebategana na byakukuuma kalulu kubanga olumala okulonda kalulu badde waka amajje gasigale nga gakuuma akalulu kano ssaako n'akakiiko k'ebyokulonda omusasi waffe katuwa ebisingawo ku ggulire lino. Okusinziira ku mateeka agafuga ebyokulonda mu ggwanga ekitongole kya poliisi kyokka kye kikkirizibwa okwetaba mu kukuuma emirembe mu kaseera k'ebyokulonda kyokka singa embwa etuuka weegayize mmwanyi etteeka likkiriza poliisi okusaba obuyambi mu bitongole ebirala gamba ng'ekitongole ky'amakomera abakuuma ebisolo ko ne bannamagye kyokka enfunda nnyingi abavuganya gavumenti n'abayayaanira enfuga etambulira ku mateeka bazze balaga obwennyamivu olw'amagye okwefuga omulimu gwa poliisi mu kukuuma abakola kakuyege n'okulonda kwennyini bo kye bagamba nti kimenya mateeka. Kati olunaku olwaleero amyuka ayogerera amagye g'eggwanga Henry Obo atugambye nti nabo tebandiyagadde kwetaba mu nteekateeka nga zino naye abasirikale ba poliisi bakyali batono ddala kale nga mu mirimu nga gino besanga nga balina okubakwatizaako. Even if all the Uganda police forces including the IGP was deployed now to the polling stations, you'll find that the number of polling stations outweigh the Uganda police force personnel. So it's inevitable that the UPDF will come in to give support to the Uganda police force so that we have peaceful election. Tifengeje y'abantu tujja kubeerawo okulaba nti n'akaseera kano ak'okulonda abantu balonda mu mirembe. Ngemu ku kaweefube okukakasa nga akalulu kaabwe kakuumibwa bannakibiina ki NUP baavaayo n'eŋŋombo ekunga abawagizi baabwe okukuuma akalulu ko n'okukakaayanira singa kabbibwa bano bannamagye babasabye okubyesonyirira ddala olumala okulonda bonna badde ewaka. Protestant etandikidde wano ewangaala. Tugenda mu kalulu ak'okwekalakaasa. Kano akalulu basebe ne bannyabo osike ka bulijjo. Tumpulira bulungi. Kano akalulu sike ka bulijjo. Kano akalulu bakayita protest vote. When you finish voting, please, you go home and then you wait for the time for the announcements of the results or the time for counting of it. That's when you could go back. Other than crowding the polling stations and becoming a security threat to other citizens or trying to intimidate others at the polling station. Okwogera bino babadde mu kutongoza enteekateeka z'okukuza olunaku lw'amagye olujjukibwa bulinga 6 February. Ku mulundi guno entikko y'emikolo gino yakubeera mu bbendobendo ly'ekigezi. Dorothy Najita, NTV Akawungeezi. Kati ekikuddiza ku statement eri gye nkoze ekisi ekikulu kye kino wano twagala kuzza amateeka mu nkola nga tujja gavumenti ya Museveni buli kitongole kibe kisobola okuba nga kyeyimbira kikola emirimu gyakyo. Etteeka lisoma nti
police mu Uganda yalina okukwatisa amateeka n'ebiragiro. UPDF erina kukuuma abantu n'ebintu byabwe ng'ebikumira ku border so si munda mu Kampala oba we tulondera. Era tebakkiriza wonna mu ssemateeka w'ebyokulonda tebakkiriza ggye lya UPDF oba amagye okweyingiza mu kulonda. Kati bwe bakugamba nti bw'omala okulonda dde ewaka yo nga magye mu constitution kimubasinzira okugamba omuntu okulonda dde ewaka. Era kawaayiro kikoosinziramu ogambe nti bw'omala okulonda dde ewaka ate era akawaayiro kagamba batuka okubala obululu ate kumawo. So Mr. Obo, as in Mr. Obo, let me ask you one question. You said that after voting people should go back home, but in the evening you should come back. What's the difference between that? Because the law says that after voting, you are free to stay there at the polling station. So the same law which you are saying that after voting we should go back home, which article again orders us to come back when the time is when the counting time when the count time is reached in the evening? We have two different acts in the constitution. Or because you said after voting we should go home, then in the evening we come back. What's the difference between staying there and then we come back in the evening? Do you have different articles in the same constitution? Njala kubuza Mr. Obo, tulina obuwaire obubiri mu ssemateeka obutugamba nti bwemala okulonda nveewo ate baba tusokubala akalula lw'oggulo nkomewo. Waliwo obuwaire bulinga bukwatagana bulungi nnyo. Kubanze njagadde okukola mukibukwata mu video yammwe. Ogambye nti bwe tumala okulonda lwe mwadde wuwe. Tujja kuleeta abantu okubanga tebawulira bulungi nnyo okutusaaza okulonda. Naye ate bwe tumala okuddewa ate akawungeezi tukomyewo nga babala. Oli musiru. Mbuuza bubuuza, oli musiru. Mbuuza bubuuza, I'm just asking, are you stupid? The same law sends away the voters after voting, and the same law calls them back during the counting time in the evening. Are you stupid? If I may ask, I'm just asking, are you stupid? Nga bwe kyali kibadde dde mu kulonda kwonna mu nsi yonna ne mu Uganda nga mwagitwali kyakibaddewo ddi. What makes you people so special? You think that whenever you wish to come out to utter statements to intimidate Ugandans, that we shall accept your intimidations? Power belongs to people. You to become a UPDF officer, it doesn't give you more superiority than other Ugandans. Because you're a public servant. You should follow and order. But for you putting on your uniform, coming out intimidating civilians, it's not going to work out. Mujja ne mwambala uniform ne muluza mba kitalo nyezi uniform ziringa engoye zo yambala ngewo. Kino just kyambala wambalo kikwawula nti kati goli mu service gundi kisigala kyekimu. Njala chika without any kind of weapon, either a bayonet or a gun, you are nothing. You are like any other person. You are something because you are holding a gun and a bayonet. That is a knife. Those are the weapons which makes you to be different from other people. But without a knife or a bayonet or a gun, you are nothing. You are like any other citizen. So mwokuja mutango kutisa abantu. Njala kawairo ki akagamba malo kulonda nveewo ate ne kadamu nakangamba watu ko kubalanzireyo. Oba mpita musiru. Kyetwagala musoke mutubuulireko kiri ekintu kimu. Osobola tuwa ebbaluwa polisi gye bawandiikira nga basaba okujja mu kweta mu kalulu kano. Kubanga bw'owandiika ebbaluwa ng'esaba amagye gayingire mu kalulu kano ekubuulira areas of operation. Mr. Obo, Samuel Bakama, musobola tuwa ebbaluwa
nga mutulaga ensaba ya mu kusaba UPDF engire mu kalwako ne areas of operation kye kibayisiza byo bagenda okukola na kye bagenda okukola bitwagala okumanya mu bbaluwa eyo. So Mr. Obo, when you come back to inform Ugandans your involvement in the coming elections, what are your areas of operation in these coming elections? Kubanga amaji gatekeddwa kubeera mu barracks tegatekeddwa kuvaayo oba ku border za Uganda. Fetwagala mutulete ebbaluwa nga mulazi ne areas of operation ezigenda okuyisibwa okukola UPDF ezigireta mu kallo. Then ensejja kutegeera nimba tembireese mulekera okubuzaabuza bannayuganda ekizibu kyomwena kiri bwe kiti wano. Bw'oyingira amagye golooza nti ofunye akalima wako okusatu akasinga ku bantu. Bw'oyingira mu magye olw'okuba nti mufuna tocha kubanga ate training za Uganda ez'amagye sina training tocha. Lwaki tocha? One, baba making okuba nti babayisa mu paini ene tocha okuba nti mweke nyini mwevaamu. Kubanga a person with the credibility, with a good sounding mind, nga wasoma amagye ng'aba amagye ab'ensi endala, aba amagye ba protectinga nnyo ba citizen baabwe n'amateeka. Kati goba ovaayo okuba nti muyita mu tocha, muyita mu process ya kuba tokyalinga. Yensonga lwaki muvaayo okwogera nga mbyogeza butamanya. Wano ekisolo ky'emmanyi kye bali mu kye basomesa nga kiyita mu bukambwe. Kuba ffe twabeeranga ne mu magujja mu kyanga tubuliisa ennumba nga twagala bukambwe wale bugenda okuyigga. Kati process yemu gye muyita mu training yammwe tocha, si training no. Kubanga mu kusomesa omusirikale yenna kabere wa prison mukola physical training. Bwe muva physical training ne mugenda mu theory training. Kati theory training musoma part of the constitution, ne musoma amateeka n'ebiragiro, ne musoma buli kimu gye musobola okwasaganyaamu embeera, rules of engagements, operatinga mutya, mukola mutya, mwe baani ku nsi eno, mukola mirimu kimuga mu nsi eno. Kati field ezabasinga obwenyi tebuzisoma babatwala mu physical training n'abayisa mu kazambi ne bakuba emiggo ng'embizi ne babawanika ku miti ne musula ebweru nga muli mu training abale mufaako ne muddamu ne muzuukira kati munoza nti yo training no. Any serving officer oteeka okuyita mu proper physical training nga si tocha. Muyina okuyita mu theory training nga musoma amateeka ne constitution ya Uganda n'engeri gye muyina okwasaganyaamu emirimu. Kubanga omusirikale si mulabe wa munnayuganda n'omusirikale alina kukuuma munnayuganda gwe mulimu gwe. Ekibayingiza mu magye si kuuma nnyandwe oba famire, kukuuma boda za Uganda na bannayuganda obutafuusibwako bulabe. Eyo ye papasi ekuyingiza mu magye. Kukuuma boda za Uganda na bannayuganda n'ebintu byabwe so si nnyandwe. Era tewali mu training ya military baga nti mugenda kuuma kalulu no. Kyova olaba ensigo zitandika okufuna okwekalakaasa. Poliisi yeyina okwemiriza okwekalakaasa. Amagye gajja either kutaasa bannansi nga waliwo ekiwayo ekivudde mu mbeera nga kikuba bannansi. Bannansi balina right yeekalakaasa. Kyova nti amagye gasinga obungi gakola kudita okutaasa bannayuganda. So Mr. Obo, at your age and your comrades in UPDF, mwandibadde mufunamu ku nsonyi. Mwasoma. Naye njala kubuuza, lwaki si ggwe CDF? Ku myaka gy'olina, experience gy'olina, lwaki Didigi atalina wadde university degree ye CDF? Ku myaka gy'omaze mu UPDF. Lwaki omwana wo si yali mu ministry oba si yali mu kintu kyonna, abaana bali waka? Lwaki okyayambala peemu ey'engatto? Lwaki uniform oyinemu? Nkubuuza bubuuza. Mwe abasajja bandituyambye okujja ku gavumenti ya Museveni kubanga n'abatuyamba okujja ku gavumenti z'Obote yali amiini. Nga abasajja ebintu bakola tebikyategeereka. Muli omukalula amaaso mulinga ng'embate ewuta supu mu kyoto. Temusobola kuyamba bannayuganda. Amateeka galiwo ku protecting abanafu.
Naye ate kati amateeka ga Uganda gali mu kumenya banafuga yamba b'amaanyi. Kati omuntu atalina maanyi agenda kubeera luddawa. So Mr. Obone bannammwe tubawulidde naye bw'onyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi. Ate bagamba batugamba nti si baggala miryango ne beerabira okuggalawa emabega. Mu bulamu bw'omuntu ne mu struggle muno mubeeramu enzigi nnyingi nnyo. Era enzigi ezo zijja kweggula era mujja ziraba. Mu lutalo lwonna kebere ambush the international law or the international or battle laws zikutegeeza never ever cross out your enemy, even if it is open battle or it's an ambush. You must create an outlet. Mr. Bo, do you copy that? Even if it is an open battle, even if it's an ambush, the battle laws across the world, they allow any attacking force to open any way to let the enemy leave or to create any space for enemy to breathe. Buli kabelenga utalo lwa masasi. It's an open battle mwekuba masasi. Waliwo time wetuuka ngo omuntu wadde ogenda mufunzo ino molekera wage escape bagita escape route wasobola okufulumira. Nebera ambush amateka kagulagira ndebera ambush ngo musakoliza abasajja mwalekerawo space webasobola okuddukira. Abatasobodde kudduka ne bawanika. But when you force it, no gaba tugende direct, wekanga gwagenzo creating ambush. Bate bakyalina basiza bagenda kwekuba ne mufiremu. Lwaki? Kanamunda jako mukalaba. O bugundi bukapa bumuyine waka. Ojolwani nakonga okaggalidde mu nyumba nga mulimu nemba mulimu abantu aba bananga okaggalidde mu nyumba nga moka kubba emiggo. Katuuka ekiseera nga kalina okufuna wakagenda okuyita. Bwe mukalemerako ekiddako kaba kagenda kukola suicide attack kumwe mwenna era mu abaana muyinza obutavaawo nga muli bafu. Kebere ensolo nga mugiyiga musagula gye musagula naye nga outlet mulesewo ewali olutuula omugenda ogifumitira. So singa okuyiga twali tuzingako buzinzi wonna. Ensolo eyo kiba kyangu nnyo okutandika okulumba buli omu. Naye weegenda nga mugifunza erina weeraba nga waggule neebuuka era ezimu zibuuka otula ne zibuuka nga tebazitemudde oba tebazisse. Kati n'embeera bwetyo bweri. Essaawa zino buli option era tugikoze eyogera, egenda mu kalulu, esomesa protestive vote ekola buli kimu. Bwe mutulaga temugenda tulekerawo tusobola kussiza. Kiki ekigenda okuddako singa temutulekera mutugenda kussiza. Option constitution ezituwa tetwandyagadde kutuuka eyo. Lwaki? Ene UPDF serving officer wa police officer njala soka kubuuza. Bw'otuula ku mmeeza yo ne mukazi wo n'abaana n'obala decades nnya gy'emyaka ana ng'omuntu afuga naye nga Uganda efaananga bweri. Golooza bwe wasomera ki? 40 years. Nga ne option yandibadde ba peaceful transition bakulaga tejja kusoboka ate baleeta mwana waabwe. Muhamu tebaasoma. Amalwaliro bannansi bwe bagenda temuli ddagala. Buli alwala government official agenda bweru. Gobonora bagenda kuteeka luddawa. Mr. Obo bagenda kuteeka luddawa. Are you among Museveni's family? If I'm not mistaken, we're coming from the northern part of the country. You think we don't know or you forget that it's Museveni who created the con? So, bile bigambo byogera okusinzira ku kye tubadde twogera ku bantu tukume tuteeka abantu tubateeketeeka abantu benga bali awo ya ku kye kijja. Olw'ensonga buli kye tugezaako kyonna okukola abantu bagezaako kiplayinga down oba kikulinga down.
naye abantu balina okusalawo kwabwe balina obusungu bwabwe buli kimu bajja kyesalirawo mu ngalo zaabwe wabula njagadde okubaka buneri abasirikale abo n'oba onyigiriza nnyo ennyindo etuuka n'ereeta omusaayi ate kijja kwetagisa ogenda mu ddwaliro gijjanjaba munyigiriza nnyo bannayuganda mujja batuuka okubaleeta omusaayi nga temukyasobola ate kino nkibabulya mukijje ku nze time egenda tuuka nga no retreat no surrender nalumanya ne Saluma Kasaba nategera tubadde mu gavumenti ya Museveni ojja kiroza nga tokyasobola gamba nti munsonyiwe tula ku mmeeza ogambe musajja atufuza etya myaka 40 years ekigambo 40 years kyonna kikumala enviiri ku mutwe nga ku myaka gyo gy'olina ekinaana Museveni akufuzeeko 4 ku myaka gye enkaaga gyonna Museveni akufuzeeko 4 ku myaka gye 4 gy'olina tonalaba ku mukulembeze ngera toyina ssuubi ng'essuubi olina mu Kyagulanyi olwaleero naye ng'abasajja bali mu gavumenti ababbi abatemu bakulaga nti bakyagala okutta ng'osuubidde awo tulivaawo dde era nkubuuza gwe omwana we agenda kubeera ku level ki n'abaana babano nakugambye Victoria University basomera Banyarwanda bokka kati ngenzo okera ku makyanga afunye information endaga nti gamasomero ge bayita Seroma wonna we gali wonna Seroma waali Seroma si fana nadiweya oyo musajja yeyita omuganda bangambye 100% musajja mutuusi si muganda oyo mujasi yeyita Seroma bangambye masomero gonna masomero gonna gasinga obungi batekamu just these guys batekawo ba student bana bali displaced bava mu Northern Uganda ba facing entalo za konyi batekawo scholarship 99% gasomesa Banyarwanda bonna nanyini Seroma kuno kuli weyita musajja muganda gonna amasomero go gegali mu system ya Janet nesede zoina zonna zisinga obungi za Janet ekino kyo kyogedde lwano nayogedde ku Victoria University ya Sudiri nenga ya Janet bangambye ate ekiri ku Seroma kizibu nnyo basomesa Banyarwanda bokka bali musanga munga bannayuganda gavumenti bewa ku scholarship babaleetamu just kubuzaabuza basomesa Banyarwanda bokka batuusi bebasomesa nkubuuza gwe Mr. Obona abaana abo bagenda kukola loddawa bagenda kubeera mu nsi ki gye mugenda obbalekamu bwe mba temusobola kusutula mitwe gyammwe nga ba UPDF serving officer mulina history Museveni si Munnayuganda Obote yakibagamba tukibagambye tubagire n'amanya ge n'aga accepting nga gali mu qualification ze mukyayagala tubagambe ki mu Museveni akyusa amanya Museveni kyatufuga omutuufu mu mateeka amatuufu Museveni alina kubeera ng'ali mu kkomera Kaguta Yoweri Museveni Nyandwe tibahabulwa lutabayisirwa omusajja omu yatufuga nenga n'amanya sigage gwongamba oti oyambadde enkofira yo PDF notandika okutiisatiisa Bannayuganda ng'okimanya afuga eggwanga si Munnayuganda ng'okimanya sereza Uganda zezikolesa South Sudan sereza Uganda zezizuwa ne Congo sereza zeziddukanya Rwanda sereza Uganda zageze zezita abantu Tanzania era zezifugayo sereza Uganda zeziriwa zeziriye Kenya ziri mu kufugayo mwe muli kulaakulana ddi ensi mwe kulaakulana ddi Banaye video ewedde Mukama bankuumire atakuumira mpeera buli omu wooli manya tugenda mu lutalo olutalo lutandikirako gwe lubuulire neighbor buli omu wooli manya olutalo lutandikirako gwe lubuulire neighbor otherwise bwe twetuulako ensi bagitutte kubanga mission y'abana basajja yakutwala nsi eyo byaffe tubyogedde tubikoze Mukama bankuumire